Otyo tubalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tukomye mu programu yaffe eno emboozi ennyuvu ne mukwano gwaffe Umaru Mustafa Nyanzi nga bulijjo gwe tubeera naye buli wa Saturday n'olwaleero tukomyewo. Umaru tandikiraawo abantu baga nti olumu eddoboozi libeera wansiko kati bawe eddoboozi erimala. Agulumizibwe Yesu Kristo omwana wa Katonda. Amina. Eyatuwa ekirabo ky'obulamu obutaggwaawo. Lunyiri luli mu Bayibuli lugamba nti Katonda amaze okutuwa obulamu obutaggwaawo. Amaze. In fact kanjusomeko mu Bayibuli yange eno. Nga ndaba Luwarabu si Qur'ani eno. Eno Bayibuli ya Luwarabu. Waliwo Omusiraamu mukwano gwange tayagala balokole. Nga n'ebitabo bya balokole tabyagala. Nimugamba nkwatiraako wano naga tonkwasa Bayibuli we nabikola munda bwe n'alaba Oluwarabu nagamba Qur'ani bambi oyina Qur'ani ya Luwarabu nakkiriza eno Bayibuli manya Bayibuli tuli mu kitabo Risalatu Yohanna ar-Rasul al-Ula ebbaluwa ya Yokaana esooka ebbaluwa ya Yokaana esooka okyogedde otya Risalatu ebbaluwa Yohanna eya Yokaana ar-Rasula omutume al-Ula esooka. Egambye etya soma maluula eyo tulire. Al-Ula is chapter gye bayita al-Khamis oba chapter y'okutaano. Olunyiri tugenda kusoma okutandikira ku lw'omwenda. Yebeera aya eyo. Aya. In fact tandandike ku ya 11 ey'omwenda tujja kuba twekolobereza nnyo. Egamba nti wa hadhihi hiya shahada era okujulira kwe kuno shahada kitegeeza okujulira. Wa hadhihi hiya shahada era kuno kwe kujulira anna Allahu kad a'tana hayatul abadiyya nti Katonda amaze okutuwa obulamu obutaggwaawo. Wa hadhihi alhayatu hiya fi ibnihi era obulamu obwo buli mu mwana we. Ne bumalu ne ibuniya mwekali mwe bulungi nnyo kagamba wa hadhihi alhayat era obulamu obwo hiya bwo fi ibnihi mu mwana we. Ibnihi omwana we. Bannange abatuwuliriza n'abatulaba omusajja Bayibuli gy'asoma yeeno simanyi oba munaagiraba bweti bwefaanana. Temuli kigambo kya Luganda kyonna wadde eky'Oluzungu, Luwarabu lwereere. Katonda atuwadde obulamu nga n'obulamu buli mu mwana we. Hadhihi alhayat fi ibnihi buli mu mwana we. Man lahu al-ibnu omuntu yenna alina omwana falahu alhayatu era bayina obulamu. Wa man laysa lahu ibnillah era oyo yenna atalina mwana wa Katonda falaisat lahu alhayatu era naye talina bulamu. Bwe kasitoogaana mu Luwarabu bamuyisani omwana wa ibnihi ibnillah kasitoogaana ibnillah omwana wa Katonda obulamu maani yane oba bwesazeeko gwe kennyini egambye man laysa lahu ibnillah omuntu yenna talina mwana wa Katonda falaisat lahu alhayatu talina bulamu kubanga la egaana ekyo naye oba tomanyi Luwarabu la egaana kati oli Omuwarabu ng'agamba nti la ebawulira nga ekigambo la oba layisa amanya biganye layisa kabiri omanya biganye negative statement egobye olabye nnyo tegeera ekintu ekyo so amaze okawaŋŋamula ate wano obulamu obwo n'abukonya n'agamba alhayatul abadiyya obulamu obutaggwaawo. Ekyo nno ekibuuzo okiraba Umaru mikwano gyange abasiraamu benze njogera nabo nabagamba bakwate Qur'ani nga bw'okutte Bayibuli y'Oluwarabu bampeemu ekigambo ekyo alhayatul abadiyya ekyo omanyi kyabula obeera ovumirira ddiini olwobeera ovumirira ddiini ejambi evaayo tusobola ovaayo era n'ogende Makka n'obagamba bajjama nga temunnaba kukutamana kwambuka musooke mundage ekigambo obulamu obutaggwaawo n'oteeka wali tugeze ndi mu Luwarabu nsi kyesingamu obusiraamu Saudi saawa ya kusiibulukuka ntadde wali emiceere obutunda buli kimu ne mbagamba nga temunakwata ku kintu kyonna
musooke mumpe ekigambo ekyo mu Qur'ani akimpa yalya nobagamba nti kabla an ta'khudhu ayyul ma'kulati nga tunnakwata ku kyakulya kyonna ndaga ekigambo hayati al-abadiyya mu Qur'ani obeera ovumirira ddiini era bekubira omulanga mu gavumenti ebayambe ovumirira eddiini omusajja avumiridde eddiini era wojjibwako omutwe teri anenya musiraamu kubanga oba mulumbaganyi oba mubi nnyo era aya eri mu ssuula eyana mu 7 aya ey'okunegamba nti wa idha laqitum alladhina kafaru bwe musinkana abo abakaafu fadribu oba fadaruba riqabi mbakube ku nsingo gwe beekutuukirirako bulungi oba oyogeredde bubi nnyo mbaka wa Mungu. Kaakati kyeneebuuza bwebanga bayibuli etuwadde ni bayibuli eno ddamu olunyiriri olwo ddamu olange bulungi olunyiriri oddemu olusome mu Luwarabu njagala n'Omuwarabu mikwano gyange Abawarabu abatugoberera nabo babitegeere. Twetaaga n'okukolayo omukutu nga gwa Luwarabu gwerere nga tusindika mu Middle East tulinayo abantu abaliyo eyo Katonda be yatwalayo okukola emirimu balowooza bagenda kukola ssente naye nga Mukama yabateekayo ng'abatume be. Kati omukyalo oyo ali mu nnyumba n'omusajja oyo ali mu Bawarabu batume ba Katonda batume nga Yusufu Katonda bamutume Misiri wadde bo tebakimanyi ne Yusufu era Katonda yamutume Misiri olese ekyokulabirako ekirungi nga tamanyi yalowooza asinkanye ekisiraani kumbe Mukama we yamutumyeyo naye oluvannyuma yakimanya kubanga yagamba baganda be temunakuwala newankubadde okwekubagiza mumanyi ki nga Katonda yabansoosayo olw'ekiseera bwe kiti kati naabo bajja kitegeera oluvannyuma Mukama yabateekayo yogoba amajjini agali mu nnyumba ezo. Muwala gwe atulaba mukyala gwe mwami gwe atulaba ali mu nnyumba y'Omuwarabu omuli emisota obusengo obwe bataggula Katonda akusindiseyo ng'omutume musabire nga bw'okola ssente ninga bw'okola n'omulimu goba amajjini ago mu linnya lya Yesu agenda okutama bw'ati awulire nga mukalu jini gagenze. tuweekyawandiika risalatu Yohanna ebbaluwa ya Yokaana ar-rasuli omutume al-ula esooka tusoma mu chapter obajiwanise sura al-khamis eyokutaano yes ayati ya 11 tutandikira amasavu gali ne ku mwende eno egamba nti in kunna naqbalu shahadati nasi nti singa tubatukiriza obujulizi bw'abantu fa shahadatu llahi a'zamu nayo atokujulira kwa Allah kwe kusinga obukulu li anna hadhihi shahadatu llahi nti kuno kwe kujulira kwa Katonda allati kad shahida biha ani ibnihi okoko yajulira ku mwana we ajulira kubyekwata ku mwana we man yu'minu bi ibni llahi omuntu yenna akiriza omwana wa Katonda fa indahu shahada ila balina fa indahu shahadatu fi nafsihi abeera alina okujulira kwa Katonda mu nafsi ye munda bino babagamba mbu kullu nafsin nda'ikatul maut buli mwoyo gwonna kugenda komba kukufa ogutalina Yesu. Bayibuli egamba mu Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri olw'ataano mu olumu nga lugamba nti akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe ayogera ku nafsi eyo allati indahu hayatul abadiyya allati indahu shahadatu la erimu okujulira kwa Katonda nga ye mwana wa Katonda terifa n'okolota kasobera ne shahada eyo tolifa ekigezi mu shahada egamba nti la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad kasitobera nayo ofa eyasooka ojijulira Muhammad yafa nga jjajjawo bwe yafa teyazuukira naye nalabye juuzi abasajja babadde eri Makka omusajja n'agamba banne nti mulabaawo ng'abasonga mulabaawo awo nabbi we yeebase nze bujumanyi olimba naye nalabye omusajja ajulira kati olaba jjajjawo n'afa nga toliiwo bwaba jjajjawo nga yafa toliiwo okutegeera nti yafa bakutwala ku malaalo ge era bakutwala ne bakulaga nti awo yeebase awo era kibeewuunyisa nnyo abakulaza amalaalo ga jjajjaawo oluvannyuma bagamba nti oyagala abakutwale wali jjajjaawo mukwateko mu ngalo bakwewuunya nnyo era bakwata ne bakutuuza ne bagamba ayi kabambi atabuse omutwe alumiddwa nnyo oba wamize n'eddagala bakebera kati omusajja atutte banne Makka abalaze abalaze bambi nabaga nti awo mulaba awo nabbi we yeebase awo kati oyinza omubanja asome khutuba nabbi osobola okugamba nti sigenda Saala nabbi alina okunsaza leero
oba odula era n'omala ogamba nti mu kisiibo kino yasibuludde abantu oba odula oba odudde bambi nze wadde siri musamu nange mbanyigirako kuba kuduula okwo egamba tuli muki Yokaana ar-risalatu Yohanna ar-rasul al-ula ebbaluwa ya Yokaana omutume ey'okutaano esooka al-ula esooka tuli mu ssuula yebayita al-khamis ey'okutaano tuli ku ayati katutuuse ku ye-10 abatuuliza tetusoma Qur'ani tusoma Bayibuli ya Luwarabu eno Bayibuli ekyo kikulu nnyo bamanye eyitibwa al-kitabu al-muqaddas al-kitabu al-muqaddas al-kitabu al-muqaddas ekitabo ekitukuvu. Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo Qur'ani erina amanya mangi yuqalu lahu al-Qur'ani al-kitabu al-furqan adh-dhikri Qur'an al-ajab bingi erina amanya mangi naye terina mu kigambo n'eki al-kitabu al-muqaddas ane umaru eno Qur'ani mu manya gayo gonna terina mu kitabu al-muqaddas ekyo ekimanyi eyo nogo zoni tebajepankira si Qur'ani ntukuvu wabula Qur'an al-Karim ekitegeeza ekitiibwa al-muqaddas kubanga ate ab'ebitiibwa bonna tebabira batukuvu gwe teebereza abasiraamu obabuuza ekibuga kye bayita al-Qudus bajja kugamba Yerusalemu ekitukuvu Yerusalemu Yerusalemi umarumo ojja kunsomesa ebintu wano bagende bankubira abayisiraamu balina buyuti 3 oba ennyumba 3 balina Baitul Haram ennyumba y'emizizo ne baba ne Masjidi Nabawi oba omuzikiti gwa Nabbi Masjidi Nabawi ne babeera ne Masjidi oba Baitul Maqdis ennyumba entukuvu entukuvu yeri mu Yerusalemi entukuvu yeri Yerusalemi eyitibwa tempo eyazimbibwa Sulaiman etali eno kati ne umaru kati eye Makka ya muzizo nga bwolaba ekigwa kya Nakayima nze nkubulira mazima bwogenda ettanda kifo kya mizizo waliwo byotakolerawo ojjamu engatto ng'oyingira kifo kya mizizo gy'Abaganda era bw'onaaba ng'oli mu Ssoga nga wanjagadde okubeera mu mizizo gy'Abaganda olina obbafaanana n'okuyiga olulimi awalani ng'otandikira ku lulimi lwabwe yahe nkimanyi osiibye tonnasiibulukuka n'ebino bituufu olina obitegeera jjama naye kati bumalwa emboozi eno ate leero ng'ogitandise ebifo tuddayo no wali naye ebifo biri 3 ekyemizizo bagiyita Baitul Haram ennyumba y'emizizo Masjidi Nabawi ennyumba ya Nabbi yujadu fil Madina esinkanibwa Madina ekibuga ekiyitibwa Madina ne wabawo ne Baitul Maqdis ennyumba entukuvu esangibwa Yerusalemi ate nga n'ekifo kyesangibwa mu Yerusalemi bagiyita al-Qudus ekifo ekitukuvu ne tudda ku kitabo Bayibuli neeyitibwa al-Kitabul Muqaddas ekitabo ekitukuvu kati nange nsimba ekibuuzo mu mannya ga Qur'ani basiraamu mutubuulire mulimu eryo erinnya eriyitibwa Kitabu al-Muqaddasu olwo kati ovumirira ddiini mbuuza kibuuzo anti tebajja kiddamu bwe kigaanibwa okuddibwamu obeera ovumirira ddiini oba ovumirira ddiini kanziremu kibuuzo tuleba mu komenti mumbuulire mu Qur'ani eno mu mannya ga Qur'ani eno ey'ekitiibwa mulimu ekigambo nga bagiyita Qur'an al-Muqaddasu ovumirira ddiini Qur'ani entukuvu era singa sitaani tebadde ensibe yandibaduumidde bakuteme naye mponye ate bagenda gisira ennaku nnyingi kati ogenda kusoma mu kitabo kye bayita Kitabul Muqaddas fihi kutubul ahadil kadim ekirimu ebitabo by'endagaano enkadde wal ahadil jadid n'endagaano empya naye mwana gwe walya bbuuku kati mu kitabo ekyo ekitukuvu ekitali kya kitiibwa kino si kitiibwa butiibwa kino kitukuvu kubanga kyemmanyi kyekino
abantu bangi balina ebitiibwa naye si batukuvu. Ekituufu kituufu ekyokulabirako ekyaddala Golodi ne bw'abeera mutoyi wansi asigala wa muwendo. Kituufu nga mukyafu kituufu naye nga wa muwendo. Kituufu ne bw'aba tebamusususe mitwala mu bifo bya muwendo nnyo ng'ali manji w'ennyumba wa muwendo. Kituufu omuwendo tegumuvaako kubanga ye wa muwendo. Butereevu.